kasita amaliriza baatutera ddamu era ng'omwana asigala mu tewali twebaza Mukama n'okubebaza abantu okujja okuwagira David nga tufudde ku performance ekivudu kyonna kyonna bwekirabyo kivulu kibadde kirungi ekivulu kya David is not something kyosobola okuddawo n'obuusabuusa nti kinaaba kitya because fena David tumumanyi we know what is capable genda okujja mu show ya David ng'okimanyi kikyogenda ndaba so it is not a surprise tuyinza kubeera surprised nga takoze bulungi tugende maaso wano twebuuzanga nti omindi amaanyi adde nti yaluusiza okutegeka concert okusinziira ku demand eri mu bantu okusinziira ku demand eri mu bantu naawe oba okiwulira waliwo abantu abajjusa mulimu abantu bo nga bakikwata bukwasa ento ne babala bakenzi bamugamba kaga festival basobola okubanja festival bw'abanga ayagala okujja kati kiri eri gy'oli obusobozi obwo olina watono naye bw'olaba depends on the demand but mulimu abayimbi of course bo teetagana luyimba okukola sho kubafa ebiseera ebisinga abantu basingana kwagala nyimba zaffe nkadde so olina kwetegeka bwetegesi bulungi nazibaleetera mu nkola ennungi good stage costume sound light buli kimu just olina zibapakegingira bulungi ne babanga bafiiringa bulungi ebiseera ebisinga talenti zino zisiŋŋanasiŋŋana lwakuba kati mwemutulaba ffenna nga tuyimba eyo abamu ne bajjajinga okusinziira ku kyalaba oli kyawulira but talenti zino zisiŋŋanasiŋŋana naye osobola kukitegeera ng'okiri wakati gwosobola obalaba nga bonna bali ku tv awo bayimba naye ojja eno baaka stage wotegeerera ani yaani waves tezenkana mu music no art mulimu katonda be yawa speed ng'edduka mulimu abali beats mulimu abalungi mu kuyimba by vocal mulimu abalungi by creativity kati byanjawulo nno mulimu enjawulo nyingi nnyo naye kati bino biri tekino so kyova olaba mubaamu ab'amaanyi nnyo ne mubaamu n'abatali b'amaanyi nnyo naye nga tenabo baagalwa wadde baba bayimba bulungi naye ebiina we bisingasinganira kati oyo atanaba kutegeera branding is more of a knowing what you want kumanya akatale ko naki kyekaagala era n'omanya n'ako akatale gyekali bagala kukulamu batya oyagala kwepresenting otya oyagala bakugule batya oba okitegeera oba gwe oyagala bo baagala kugula batyo oba gwe oyagala bakugule batya andi ebiseera ebisinga ne kapita amatalinga balina sente nyingi bantu balina ensi abantu almost bagenda mu miliyoni 4 tosobola mukompeyalinga konsi ekyali mu miliyoni 4 oba okitegeera ne bwe twesonda bannayuganda ffe na sente zetulina tetusobola dde okutuukako mu koota yawe bangi copyright bwe tunaba tukifunye tulya sembu but still we need population also oba okitegeera kubeera ensi gye zikoma okuba ez'amaanyi gyezikoma okuba nga ziina obwawo n'ebiseera ebisinga ekyo kikolwa sente population eyo ematalirira nnyo naye byonna tujja tutambula bulungi tubibi n'akatono etuba nga Uganda tuwulire gyevudde newetuuse tetukoze bubi wadde akatono just tulina kwongeramu maani netutumbula netwongera ku quality production ekyo kyetuliko gavumenti kyeriko ekintu kya copyrightira abantu bakyogerako bwogezi ne bakikomera naye kyetaagisa sente nyingi okugula obuguzi bukiipu obugenda okumonitalinga eggwanga dambuzi sente nyingi ekirala bwetaagawo enforcement oba okitegeera on the ground ozeezo sente meka eggwanga edamba kinene lwakuba abantu bagamba copyright
appropriate kuba kirabanga ekitono okundi bakisport sizinga it's a very expensive thing. Gavumenti erina okuŋŋaanya amagezi mangi ne ssente nnyingi okusobola koperakireyo okutambula n'ebeera nga abantu bakisubirewo era bagifunemu. Naye gavumenti ekiriwo they are very aggressive on it. Muzeeyi akiriko nnyo meeting ezituula mu state house sinze nazikwala gitulimu up and down. ng'abantu b'okulembera kubavudde n'obanyonyola ekigenda basobola kubaseera si bonna mulimu abantu nga bakayanira bwa kikomera naye abali munda mu kikomera bamanyi ekituufu. Tuli mu kulwanira wamu ffenna. mulina ebibuuzo. Pulezidenti, ebimu ku bintu by'okolako ng'omukulembeze w'abayimbi by'olwanako olowooza kano si ke kaseera oyingireko ne mu nsonga y'okuba nti abayimbi beetegako ebivulu ku ssemudde? Ekyo kivudde ku mbeera ya competition. Abantu ennaku zino bafuuka bangi ate ensi ekyali nfumbe. Ebiseera ebisinga abayimbi mu indasitule luli baali batono kati bangi nnyo. Kizibu nnyo omuntu okulinda abantu 2 naye alyoka ategeka. Asooka okubukinga venue amaliriza yasoose okukola. Naye nga tulina just kwongeramu ku maanyi kwongera competinga talent wise. Then tufuna n'engeri gye tuyinza okutula brainstorming how can we do it better. So competition eri kati ndi wano ndi president tutambudde bulungi emyaka gyonna siyumbangako naye n'abalala bangi zeherete competition oze ne musapootinga n'abalala abayimbi babaddewo bangi kabatuzeolinsi. Ekyo kikulaga nti tutambula. President omukulembeze yavaayo n'akugongomolako obufu. Osobola otuwuliramuko okusomoozebwako osanze mu kintu kino okuva lwe walondebwa? Buli kintu kijja ne challenge yakyo. Being a senior presidential advisor si kyangu naddala ku muntu nga nze avudde wansi. Simaze genda kubeera prepared nnyo nfune zi masters naki kati nange nzize neesomesa nakati nkyayiga. Being a senior presidential advisor it's a blessing but still a very big challenge because I have to deliver okukolera abantu. So kusomozebwa kungi naye era kyamukisa nti mulimu okuyiga kungi and learning is the most important part in all this.